tulinde olunaku lw'ejjo bambi Matembe yavuddeyo bannange tumukulisaayo tumuyozaayoza tumukulisaayo ogwasooka yajja atambula awenyera ogwokubiri nadda nga ateredde naye akaseko ke yabadde nako mu kkooti Wangi? yabadde aseka era abadde bamuwalana nalengedde Kabanda ng'agamba naye kizibu nnyo okuwolereza Matembe alina akaseko aseka mu second akejjogo naddako kwoligino naye nakunga abayimbi my biggest highlight yesterday mu kooti kooti eyo yatandise nesooka eyimirizibwamu omulamuzi n'agiyimiriza akomewaawo ensalawo ye yadde alinganga atandise okubikyusakyusa ngaawo manye ensonga zaabwe but oluvannyuma wenyewo yayogedde ebigambo kati ebyo bye byabadde highlight yange nalabye omulamuzi ng'amira pini omukyala ye Sheira Amaniyo si ye Sheira Amaniyo fe Sheira tumanyi omu yekka yalimba nnungi kati yamaniyo yaliko era n'empanungi twamulaba era ddemu akubayo kadokita omulamuzi Sheira ebyokubiri ya tiimu ndowooza omulamuzi Sheira yakomyewo jjukira yadde alina okugusala eitha omukyala amuwe bbeiro oba muzeeyo kakati ng'emyaka gy'alina okusalira omukazi wa myaka 73 kakati nga atunulamu bw'ati n'alabanga ali osindika eitha jjajjawo oba maama we muki ekyokubiri kooti yabadde ejjudde emyaka egyabadde mu kooti bawa Matembe mwamulabye naye bamuleese ng'asimba abakadde babadde mu kooti y'ejjo bonna ne bamwegeka amaaso bw'oleeta kano akuuma akapima emyaka kakaaba emyaka gyabadde bamutunuulidde bati nga bonna beegese omulamuzi Sheira nga ne bbaawe bamutadde bati wali atunudde ati omulamuzi we yakomyewo yayogedde ebigambo bino nga we walaba Zambalo yagamba ekijja kijje yasoose n'agamba nze ng'omukyala eyagenda n'ensoma amateeka gange nga singa tewali n'omu ampeeredde n'enkuba ebirayiro byange nga tewali n'omu ampeeredde nga tewali n'omu yandagira ampeeredde nze ndi mukyala weeri engulu kati munkwateko nina obulumi ku mutima kubanga constitution nakuba ebirayiro nga nti ng'omulamuzi byonna yabadde atugamba byaki waliwo yamusizaamu eggaali kaakati n'agamba nti n'amanya n'agaddamu n'agamba ndi mukazi mukatuli ki naye ng'akeebuuza takamanyi ndi mukazi mukatuli ki era bino byogera nga sikakiddwa era nga sikoze eki omukyala muwadde bbeiro ekijja kijje nani kashi bbeiro yasoose kulayira yasoose n'ayogera awo ebigambo nga oba munteekayo tegeeza yabadde nk'alina amugamba kageza nze nalowoozeza ebintu bibiri nti wano weyagendedde mu kusirika eiza yabadde oba asuubirayoko ka response n'atakafuna nti oba anaafunayo essimu enaamuti oyo takolaki tagira kati naye n'atuuka awo n'agawaayi kati nze nsalewo ki ng'emyaka egiri mu kkooti wali eri bamyaka 8 bamyaka bwabaddemu ng'obutoototo bwe n'apatunuulira nga buseko napwe buto